Endobeso. Kugenda mu mukaaga n'ekifuba tifama ekintu ky'omuziki. Hello. Amanya gage bampita mukunja wa Beat Fama mu programu Endobeso wano mu programu Sisimuka. Nadde nkuweereza message muganda wange. Aha. Njagala onnyambe. Esebo. Nina obuzibu. Nina mukyala wange. Aha. Ya wiiki 2 emabega yava wano ng'agamba agenze kujjanjaba maama we. Aha. Kati mukadde maama mulwadde enzikiriza. N'agenda naye nina olugambo lw'enfumo kuva ku mikwano gye nti baagala kwanjula mu covid ono ng'ate agenda kwanjula ani? Alina omusajja gwagenda okwanjula kyokka nange namwanjula owulira kati nsaba onyambe gweyogere nga kojjaawe waliwo kojjaawe Godi ani? Godi obeera kojjaawe Godi oyogereko naye ombuulire ogezeeko nkakasire ndabe kiddala kyapulaninga. Kati kyembuuza Godi bamanyiganye bulungi? Bamanyiganye bulungi kuba kojjaawe muganda wa maama we. Anti yabayinza okuba tebalina kakwate nnyo. Kojjaawe ddala. Ngamba batera okwekubirako gwotera obbawulira. Era yensonga lwaki nkugenda nti Godi kuba boogeraganya era kyenkakasa Godi alimanyi. Uyogera nga Godi. Kale taata beerako ku simu tovaako nayogerako naye soko yogere naye era kulya esimu kale beerako kale taata bino fm ekitabo ky'omuziki kukyera mu 6-3 tukyali mu Ndobeso ne bannaffe aba Prudential tulabe sirika beerako sirika tulabe. Hello. Anti kakati? Nange ndi biza none ankubira bannange. Anti soko olindeko. Anyono mbulira nze ndi bize mukwano. Anti nze kojja Godi. Natayita kuwuliza kojja Godi. Kale ngamba ki mukwano ndi bize. Anti kati oli ludda wa? Ndi mu kibuga mukwano. Okola ki? Ndi mu kugula bintu bya mikolo. Anti kakati nze nkukubidde nga mbadde nina sente zenjagala okuwa naye maama kati ate oli mu kibuga oli wala. Ndi mu kibuga mukwano ate sirina namba ya mobile money kyokka mbadde ndi mu kugula bintu ndi n'emukodomi wammwe. Olina kakati ebintu byonna mubiguze? Tubiguze gomesi 3 naye mbadde mbulako bikomo na gundi na saawa n'engato. Kati ate sente mbadde nzirina nga njagala kuzikuwa. Sirina mobile money mukwano oba naakusangawo ozimpe. Anti kakati sirina namba ya mobile money esaawa zino nga woobimanya ebyemikolo. Naye bannange gamwakedde nnyo. Twakedde mukwano emikolo gimpuuba ndina mukodomi wammwe mukwano. Gwe tokako Godi naawe ndi bize mukuwayogereko naye. Mukuwa mukodomi wammwe oyogereko naye. Mumpe kale kamukwata Uncle Godi yakwagala wano. Uncle Godi yagala okubuuzaako. Uncle Godi yagala okubuuzaako. Hello. Yebale. Esebo. Bitambula bitya? Tutyo mpola. Wanje? Je tuli bwe tutyo mpola.
ebintu byo mubimaze bya bbeeyi wangi era nga bwolaba nti ebintu bya bbeeyi era nga bwolaba embeera eno gye tulimu mu covid buli kyosongako buli kimu kyonna bintu bbeeyi eri waggulu nnyo ebbeeyi eri waggulu naye katusabe emikolo gyo katulabe engeri gye tugenda ogisikwasaganya ekirungi gya covid abantu kyebabeera bangi tolemu okubaayo nja kubaayo so ekyo nno naye tusabire nnyo otherwise ebintu byo bitumu bya buseere kale wuno omuno nayogerako naye nkale Uncle Godi nda kamaliriza wano nja kuddamu nkubira Uncle Godi gumiikirizaamu maliriza wano nja kuddamu nkubira naye nina okuwa sente njagala zikuwa gazimpa era kuba byembulako byebyo byenkugambya Uncle Godi naye kyali bize lindamu ngenda kuddamu nkubireko ndali bize lindako ngenda kukubira Mkazi nga mukyamufu nagajwa eryansinga mu kintu kino tewali wazira nawe wakkiriza omusoga agamba wazira wabedda tewali mukwano gwaffe yani Olivia ate muganda wani wasubikalu isubikalu gikubeba